biggwereyo kubanga bano abantu bano baagala kulaba music nankolagana gye tulina ennungi so bino si bino bintu byakwekubaako basoze sibiwagira so ebyo bintu ebyo mbirabye ku social media bijja kuggwaawo nga ebyajja Edda tubamanyido banti mwaye mugenda mwenna out mutambula mwenna mubeera mwenna ku makyakiro naye kati byonna tebikyaliwo tuyinza okuba twaddamu emabega ne tugamba tulekerawo sinapinga ebisinga gundi zaafulumanga you unfold Jazmine mwasooka ne mukebera nga nali mu following naye mwe bantu mwe ekyo tukireke mwina bye mwagala mugenda muze bisaagala ne muvaayo concert ya King Saya Friday so tuli muvaayo obulamu buli butya bulungi mpozi obu tukusanze wa King Saya mulina kyemufumba kyemugenda otuwaayo of course Friday concert ye ate ndi ku line up y'abayimbi abayinza okuperforminga so kyobola atuze wano lwaleero tuli mu rehearsals ziri mu kumaliriza okay musically tulaba gwayina akayimba akaliko kaweddemu ani yakawandiika era kaavaawo kaweddemu omwami yakawandika mumita Nikolai producer mumita Best Boy yawandiika n'oyisaamu n'otufulumiza yes nyabo yes. Concept yene y'okugwa mu pool yayogeza abantu obwama yavaawo waliwo mama mumita KMXP yakola concept yeyo nange nengoberera amateeka nga bwe baŋŋamba akayimba akafulumye naye abawagizi ku comments bakusaba ekivulu kyaddi ekivulu kyo bakinsaba bambi naye ngenda kukikola next year tuli mu nteeseganya n'abakama bange next year I think we are ready era nja kubasaba bonna abandaba nti bwe nnaaleeta date yange nenjifulumya mujje mumpagire kyekyo kyenyinza okubasaba omwezi ogw'okumeka nja kujja essaawa yonna ngenda kuba nga nkyogerako concert eno abantu bagisuubireko ki ky'osinza okwesunga njesunze nnyo nange njagala okubeerako ku stage nga nkimanyi nze main artist abantu ne bajja nga bazze kundaba so I can't wait nze nja kukola ogwange gwa kuyimba because gwe mmanyi okay tutandikire ku federation eri kuki era mukyaliyo gye bali bikyatambula bulungi bw'ogamba gye bali kiddako kiri post gye twalaba nti no Carol avudde mu federation post yavaawa tubira bitambula nti mmwe mubitambuza teyava wange sikyo so wemba nga sinagenda ku page yange nenkyogeraku kitegeeza si kituufu tovanga mu federation ng'abantu bwe bagamba nze nange kenyini embira ku social media ate munnange nabimanyira kati wenatuze natandise okubimanyira tutunuulira nga tuvudde ku bya federation enkolaganayo ne Eddy Kenzo eri etya enkolagana yange nnungi ng'era abalala nga wenkolagana n'abalala kyekimu ebigambibwa nti nno mwekwasaganya biri bityako vidiyo obutambula ng'akulezeeko yandeze ddi naye beti olimba ogamba omanyi Eddy oyo nyiza okubanga kibi nnyo okuba kale namumanya leti kubanga muntu mulungi ebintu bitono alina ebintu bye muyigiddeko mu bbanga ettono lye mulabidde omuntu omanyi omuntu asobola okusiiga omuntu enziro naye ate oba tonamusembera oyinza obutamanya so nina ebintu bye muyigiddeko ng'omuntu mmanya nti muntu mulungi so kati enkolagana yange naye era eri nnyo ng'abantu ng'abayimbi tewali nnyo kisukaawo kigambibwa nti Jazmine ye yakulaga Kenzo bondi neebaawo teri muyimbi gwe bandaze oba ndi muyimbi buli muyimbi gwe meetings oba gwe meetinga enkolagana yaffe ejja kubanga nange ndi muyimbi kigedde tewali nti nno omuntu asobola okulaga omuntu naye era ne mutabondinga naye engeri gy'okwatamu ebintu byo ne friendship yebaleetera okubanga mukola mutya so sigamba nti kyekyo naye nze Eddy namumanya yes
naye ate nammanya nno si kati mbu just bino nammanya ndooza emyaka ng'eno emabega okitegeereza bya just bino bye mugamba naye ndowooza luutu eno okubanga ebintu bino bitambula nnyo olwokuba ndowooza mundabye nnyo naye nemulyoka mugamba nti ki ebyo just bigambo obuzibu tukumanyi ng'omukyala atali mu ntalo atabeera nnyo mu kulwana na ntalo olutalo ne Jazmine luvaawa Lydia Jazmine olutalo nga bw'olwogera nange ndwala ku social media mbiraba ne muntaginga eno ne muntaginga eno ne muntaginga nange mbiraba bulabi naye yatandika story yennyini nnyini yalina okubabuulira nze kati simanyi nange nabiraba bulabi nakeera ku makya nga mbiraba buli wamu naye nze saagala bintu byantalo era sibiwagira kyova olambadde nsirise nga sikola kibakuba nsanze wano beti nenga omanyi soke oba mbuuza kankugambe naye saagala nnyo bintu byantalo kubanga brand yange tebaddewo mu stand tebaddewo mu kulwana n'abantu saagala kuvuma bantu saagala kulwana na muntu because at the end of the day nkyanyinza omwetaaga so yensonga lwaki saagala nnyo bintu ebyo naye bwemba nfunye obutakkanya n'omuntu mba njagala nnyo tubisootinge oba tubigwereyo kubanga bano abantu bano baagala kulaba music nankolagana gye tulina ennungi so bino si bino bintu byakwekubakuba so ze sibiwagira so ebyo bintu ebyo mbirabye ku social media era bijja kuggwawo nga ebyajja Edda tubamanyiro banti mwaye mugenda mwenna out mutambula mwenna mubeera mwenna ku makyakiro naye kati byonna tebikyaliwo tuyinza okuba twaddamukko emabega ne tugamba tulekerawo sinapinga ebisinga gundi zafuluma nga you unfold Jazmine mwasooka ne mukebera nga nali mu followinga naye mwe bantu mmwe ekyo tukireke mwina bye mwagala mugenda muze bisaagala ndowooza kye mwaligambye okubanga ndi muyimbi bonabona wano n'abali wano bendi nawo wano nga tetwefollowinga naye nga twesanga twogera ngaera tuseka okufollowinga omuntu kyekitegeeza nti nno mweyagala sobola okufollowinga nga sikwagala nga just nfollowinga ku stalking ate nze munnange siri nnyo fake entabwe egambibwa nti nno otusooke tugende ku kyomukyala DJV omumanyi DJV yavayo n'agamba mwakola friendship gwe ne Jazmine musobole olwana Rema Namakula because you want to be like Rema Namakula DJV yani she's a cousin to Rema Namakula kati Rema ate yajjira wambino but you want to be like Rema really nze kyenyinza okugamba kiri kimu bajja kwogera kyonna kye baagala bino bitambule n'eno naye nze kyenyinza okugamba kimu saagala kumenya maka ga muntu kubanga nze naturally bwe nsanga omusajja nga bw'aba mufumbo bwe mba mbadde sikimanyi nenkudetinga nga sikimanyi bwe nkimanya ngenda because manyi bwe kiwulikika so kati nze bajja they will accuse me but nze manya amazima n'abandi okumpi bamanya amazima naye ate era sigenda kujja ate neewozeeko because at the end of the day siri mukazi mubi nnyo ate Eddy si musajja mubi zisobola mwaga tasobola kunjagala okitegeera naye buli omu alina choices mu bulamu so sisobola kwegatta na muntu mbu ate tulwanyise omukyalo omulala fena tuli bakyala nze ebintu ebyo sibiwagira naye still era media yesinga obiposhinga ennyo but nga nze karo manye ekituufu ze mukyala agamba alina n'obujulizi nze obwange babuleete nze obwange babuleete babuteeka awo ku social media nti munnange alina obujulizi bwange so ekigambira tuno Kenzo is the reason why you guys mwayawukana ne mweta is it true anti ebyo nange simanyi gye mubijja nze nga bwe nkugambye nti ebintu ebimu nange mbiraba ku social media nengamba ate kino se kati simanyi we mubigattagatta yonna yatandika story nange nagiraba bulabi nakira ku makya nembiraba nengamba ekintu just okiwabudde. What's the way forward about everything that is moving on? Nkolagana ne Jazmine eyamusuuza temugenda kunjawula na muntu mbu olwokubanga mwayogedde mbu tweyagala nze Eddy nkyamwetaaga no
aye beti bannange nze bwe mba mmanyi ekituufu n'amazima gange togenda kunjawula na Eddy mbu simanya biki because ekyamwetaaga okitegedde nyinza okubanga nina we ŋŋenda okumwetaagira kati tusimanyi lwaki oba ogenda munjawulako bwe mba nga mmanyize kyenkola si kikyamu waliwo ekyagambibwa mpuddeko ne wali manija Roger ng'akyogera mbu Jazmine ye yakuyambako okukyusa style nova mu bandi noddamu eno dressing buli kimu ye yakuyambako nze kyemmanyi beti bafansi bange bamanyi bulungi nnyo because bw'okyogera bwoti we are totally different we bituuka ku byokwambala tuli different nze kalo kyemmanyi kiri kimu njagala nnyo ekirungi ate era njagala nnyo kitampeebuula okitegedde so ennyambala yange yanjawulo siina muntu nze nkola kintu nga nze bwe ndaba nti nno kati kino kinjaamu kino kinkolera tekinswaza bwe nkyambala nnyuma siina muntu gwe ngamba nti nkikola because of this and this because nange ndi muntu mukulu ate era nange ebirungi bimanyi nina apps zange kwenkebera byenjagala okwambala so simanyi nange engeri gye mubyogera abawagizi babo bako obusembayo era obategeeze nti entalo ze basuubira entalo nze kyenyinza okugamba kiri kimu gwandaba omanyi okubeera ku pages zange seba abaana bateekako ddala olutalo olwaddala ng'oyinza waliwo nekyalo kyotaŋŋambye bagamba mbu nina olubuto omanyi nti nekyo kintu kyansesa naseka neŋŋamba era bambi abalaba tv omanyi n'ababeera ku social media mbasaasirako ekintu eki nti mutwala ebintu bino abakyala bano bye boogera ne mubikkiriza ne mujja ku peegi ne mutuvuma naye bw'oba tofunye mazima mu nze era ne bwengakuba n'ogagaana kitegeeza togenda gakola ki abafaani baali beebuuza onobayo ku kivulu kya Jazmine we banampita nja kujja nedda konsati ezo ziraba konsati ezo sezimala nti no bakuba bikozi oli mukwano gwe bakuyita buyisi because eri ba konsati ya muntu nyinza okuba nga wenajja nyinza okwononera show wadde oli mukwano gwange otegedde ng'era nina okudda ebbali baleetebwa abalala okitegedde so ebanankubira nja kujja ate era mwagaliza ekivulu ekirungi muje mumuwagire